abalabe ba Buganda gye baatutimba ku bwongo. Tusaba Abaganda obajje mu kigumaza ky'obwongo babe nga basobola okulwanirira eggwanga lyabwe, bave mu nkola z'omulabe. Situganyi omulabe yazze naye ayi Mukama Katonda gwe watuwa eggwanga lino era n'olwosa bajjajjaffe enkola zaffe eza Buganda esaliza ebibiina bya bufuzi. Ayi Mukama Katonda otaase bazzukulu baabo bajjajjaffe abalwanira nnyo Buganda n'okutuwa amaanyi ag'omu mubiri n'ag'omu bwongo okulaba nga tutaasa eggwanga lyattu. Tukimanyi bulungi ni Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu. Laba omukwano ogwo bweza amiina bwewaawo. Ffe abazzukulu ba Buganda, abambowa ba Buganda, tweyera mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka nga tukukakasa wolisimba evviivi wetusena amazzi ne tuganywa, kubanga munono y'Obuganda gwe mukulu w'amagye. Tuli beetegefu okulwana era n'obutakkiriza ggwanga lyaffe kulagibwa mulabe. Twebaza basemiramwa ne bannamiramwa abaleeta emiramwa gino. Twebaza abantu bonna ab'obulumi abakuba amasimu, abaweereza ebirowoozo mu kyati mu kanyumizo, abaweereza zi email ez'amagezi, eziwabula, ezibuuza. Bonna bannange tubeeyanza era mutusonyiwe oba oluusi tuba tuludde okuddamu, si lwa kuba tuba tukyagala bwettu, naye olw'okubeera nti abaweereza batono naye ng'ate emirimu mingi n'obusobozi nga butono. Bannaffe mweraba, mwebalege. Eno ye leediyo y'Abaganda ababaka mudde Buganda tebwasabwa Kisitu ne Haruna Mutabaazi ku mutala Ilford mu Bungereza. Tulabagane olundi Ssaabasajja Kabaka awangaale. Agonde Ssaabasajja Kabaka.